General Muhoozi Kanyerugaba ono side hatalina biwandiiko hatalina ebipapula omukulu Muhoozi Kanyerugaba awulira nga kimunuguno awulira nga afa anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate agenda kuddamu okutalaga eggwanga olunaku olw'enkya era bannamukono baganda baffe mikwano gyaffe mweteeketeeke okwaniriza His Excellency Keri President of Uganda agenda kuba nammwe olunaku olw'enkya banange tumwanirize banange tumulage essanyu ffenna tuyimukire wamu anti omununuzi waffe agenda kubanga akkiriziddwa okuddamu otambula babadde tebalina kye bagamba baali tebalina kye bayinza kugamba abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency essuubi ly'Abannayuganda omukulembeze w'abantu omwagalwa w'abangi President yalondebwa omununuzi wa kuno mama mugenda tuwuliramu olunaku olw'enkya kigenda kuba kikambwe kigenda kusukkamu kigenda kuba kyanjawulo nga President addemu okutalaga eggwanga era nga twongera obajjukiza n'obategeeza nti buli kimu kimaze okuba nga kiggwa buli kimu kimaze okuba nga kilisted. His Excellency Keri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate ennaku olw'enkya zigenda vugira mukono bannamukono mwe abalidde empanga mwe abakisooseemu tusaba mwanirize President waffe n'essanyu n'omukwano mu mulago omukwano kubanga enkya agenda kubeera nammwe era nga twongera okujjukiza bannakampala Bannayuganda nti ffenna essuubi n'essanyu na buli kimu kyonna tukitunuuliza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tulina okukkiriza nti agali awamu ge galuma ennyama era tukwataganira wamu tube nga tutereeza eggwanga nga Uganda yaffe etambula ate nga buli kimu kigendera ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Twongera bajjukiza nti abo abaagala otukozesa ensobi nga balowooza nti bagenda tutomeza tebalina kye bagamba ffe kitwagala tukimanyi era tujja kituulokkiriza ate era tujja kikola nga bwe tulina okukikola era tuli basiimu nnyo eri bakama baffe mwenna abakolaganira wamu naffe okulaba nga tutwala Uganda mu maaso n'okulaba nga tukulembera okulaba nga tutereeza buli kimu tweyanziza nnyo tweyanzeege tusaba Mukama Katonda atulembere muddemu mukuŋŋaane baganda bange ne bannyina seneka n'akasonga tukayiseewo asooka kontagingiraako Dr. Kizza Besigye oba nvugiraako vidiyo eno emutuukeko obutereevu enze yeekolera itongwa musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensimu muli mu kulabira vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Simba Manizo, my brother Weasel Manizo, the #1 ragamuffin in Uganda, East Africa, Africa and some parts of America. Nkwagala nnyo Weasel Manizo muganda wange era nsanisa okukulabako ku live y'olwaleero muganda wange. Kyekiriwo Simba Manizo, the #1 dancehall artist, the #1 ragamuffin, omusajja gwenzikiririzaamu ennyo naye gwe Weasel ndowooza wandoga bwe kitaba ekyo nga nkwagala nnyo. Weasel oba wandoga ekyo nakyo kiŋŋambe ŋŋende ku musawo nkwettakululuzeeko kuba omukwano gwenkulinako eva gubeera mu kyenda wandoga nkweta kululuzeeko wanneerogerako nkwagala epaka kufiirawo mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu mu bugagga ne mu bwavu baakunsibirako Simba naye nga nkutumiddeko mukulu wange Weasel Manizo ate njagala okitegeere nti nkwagala nnyo munnange kano ak'ensusso teera ekirawo kitegeere nditambula naawe paka ebintu bino gye biriggwera. Sharing a video etuuke ku Dr. Kizza Besigye nze nve wano. Dr. Kizza Besigye wazzeekaawo ne weebuuza lwaki mu kaseera nga ffe batulemesezza okutambula lwaki mu kaseera nga ffe tetukkirizibwa kutambula gwe ke kaseera mwe bakuweera clearance otambule. Ejjo wabadde Busia era wakuŋŋaanyizza abantu. Dr. Kizza Besigye kyogezako kugamba nti gwamanyi poliisi gye ziri ezigaba clearance ffe tetumanyiiyo ffe abaatuuka n'okwesitula ne tugenda enaggulu tusobole okufuna clearance ne bagitumma ne bagiwa ggwe. Dr. Kizza Besigye omusajja ayagala tulwanaganya. Dr. Kizza Besigye Museveni ayagala tutemaatemamu kubanga Museveni akimanyi nti essaawa eno abantu baamukyawa nnyo. Abantu balindiridde nkyukakyuka kaakati addira alinganga omuzadde ewaka naye ng'omuzadde ewaka ayagala kulwanaganya baana bateesa bulungi omu n'amugulira engatto gwe n'atagulira.
omulala n'amukkiriza okugenda okuzannya omupiira gwe n'akugamba yero olujja omulala n'amukkiriza okugenda ku mipiira gy'okuwakanya oba ku ssomero nga waliyo okuwakanya gwe n'akugamba sigala ewaka ng'osiga bijjanjalo omuzadde oyo kikyabeera asiga mu baana omuzadde oyo kikyabeera asiga mu baana si njawukana mu kaseera nga kano Dokita Kizza Besigye omusajja okuwa clearance otambule wabadde busiya olunaku olw'eggulu ng'era okuŋŋaanyizza abantu kyokka nga ffe tebatukkiriza yadde okutaayaaya ne mu kitundu omwaffe ne bagamba nti togenda kubuuka ssezzibwa togenda kutaaya tonnafuna clearance naye nga twagendako ne ku headquarters zaabwe tunoonye clearance gw'ataagendako ku headquarters zaabwe wafunye clearance tokirowoozaako nti Museveni ayagala kukutemerako ddala ttaka akusaanyizeewo ddala n'akatono k'obadde okyayinamu ak'olungubangu bakasaanewo mbu omukulu gw'oli mu kutambula essaawa eno okonsalutinga abantu oba okomewo kuba pulezidenti ng'eno Bobi Wine bamulemesezza okugenda okulambula ku balonzi Dr. Kizza Besigye toofaanane nga akolerera okuvaawo kwa Kyagulanyi kubanga waliwo ebinyigiriza Kyagulanyi ne bannayuganda abanyigirizibwa naye ate balabanga gweweereddwa clearance oli mu kwetaaya mu kaseera ke kamuffe kwe batusibidde ku njegero oba kwe batusibidde ku nnyumba gwe bakuggulidde nti genda ozannye ne banno bw'onaakoma weeka tetuukufuneko obujja tetuube banyiivu gy'oli kubanga Museveni alina omuzannyo gw'azannya baguyita divide and rule tolabanga omusajja ali mu tudividingamu tulwanagane nga ye eri bwafuga kubanga ne mu kaseera kano oba osanga naalibadde sizze kwogera ku ggwe naalibadde njogera ku Museveni naye omusajja atutaddemu embeera tulwanagane ffekka na ffekka yeekolere eyaliyogedde ku mabaati agabbibwa yeekolere eyaliyogedde ku ssente y'omuyiwa omusolo yeekolere eyaliyogedde ku Museveni agende obudde n'obwongo n'amaanyi byonna bimalire ku Dokita Kizza Besigye lwa nsonga tulabanga ye alinga gwe baggulidde agenda azannye kyokka ng'ate ffe batusibidde mu nnyumba Besigye kino kitulekawo enkolagana yaffe naawe oba kino kirekawa enkolaganayo ne bannayuganda Dr. Besigye Museveni ayagala tulwanyisa Museveni ayagala tutemaatemamu Museveni ayagala twekubya kubanga gwe baggulira engatto nze ntambuza bigero kugenda ku ssomero gwe ofuuliddwa ng'omwana omubiita awaka ffe nga ffe be bakozesa emirimu ebibonerezo byonna babiwaffe gwe ne bagamba genda ozannye bwe batuuka okusibira mu nnyumba nti abaana bagenda ku mipiira kwezannyira ffe be basibira mu nnyumba gwe tolabanga baba batemyetemyemu Dr. Kizza Besigye tolabanga baba batwawuddemu kano waakabuuse nti emabegako baali bakukwata ng'otambula mu kibuga naye ate ku bbeeyi y'amafuta lwe watambula baali bakukwata era nga tebakuganya kutambula kubanga ffe twali waka Dr. Besigye lwaki mu kaseera kano bakuwadde clearance era abantu bajja kwebuuza lwaki Kyagulanyi lwagambye okutambula ne Dr. Kizza Besigye lwagambye okutambula okonsalutinga abantu ku by'okwesimbawo Dr. Kizza Besigye waali kirowoozezzaako si mu bubi naye omusajja ayagala tukumamu lutalo omusajja ayagala tuteekamu bujja tukufuneko obusungu ate gwe buli w'onaataayaaya ng'abalala banno babasibidde ewaka kiyinza n'okukuleeteramu okuga ono tebagenda mukkiriza ku ballot paper nze kaŋŋende Dr. Kizza Besigye abantu bagenda kukukyawa abantu bajja kulowooza nti gwe okolagana ne Museveni kubanga poliisi ekitebe ffe twagenda nayo naye gwe ataagendayo gwe waweebwa clearance abantu bagenda kutuuka okwebuuza Dokita Kizza Besigye ye clearance yagiggyeewa kuba abagyerumbira ku headquarters za poliisi bo baazibamma ne Dr. Kizza Besigye ye yagijjawa kubanga ye ali mu kwetaaya abaana ewaka singa omuwe emmere n'akugamba nti maama nnyongezaako ku nva nga ziri ziweddemu ffe gye twakulira twayongezanga enva muve ku bino ebyammwe eby'okweyongera ffe twazisaba nga busabi jjajja oba maama nsaba kunnyongerako ku nva n'azikumma naye ate n'olaba nga ano n'ozizza omwana oli akyalinamu n'enva n'amubuuza Edith nkongereko ku nva maama ona ezo zinaakumala maama ŋŋamba oba teziikumala nkongereko ku nva era n'amwongera essupu
takomye kumwongera supu n'amuteerako n'ekifi ky'ennyama ekinene. Olowooza ono mwana gwe bamyenva abeera agenda kulowooza ki? Maama nsosola, maama ayagala oli, oba omwana w'ono yeegasse ne nnyina bajoonyese nze olw'okuba ndi mwana wa mujja we oba ndi mwana wa bazeewe, obula siri mwana gwe baasala ku kyenda kye. Abaana be baasala ku kyenda kye be batwalanga ababiyita waka naye baba tebamazeemu nva bababuuza zimaze. Naye oli omulala bw'asabye enva nti bannaye nsaba kunnyongerako ku nva, bamubuuza wano nnyoko yazirimirawo? Nnyoko yazirimirawo? Ndage ku musiri gw'ebijanjalo nnyoko gwe yasimba. Abaana abo ababiri oba obasizeemu ki? Oba obasizeemu kwagalana? Gwe tolowooza nti abaana abataagalwa baganda baabwe abazaalibwa ba kitaabwe nti babayinako ensonga oba babaloga. Naye ensonga lwaki batuuka n'okukula bano abajoonyesebwa mu buto ne batuuka okugaggawala nga tebaagala kuyamba baana baabakitaabwe oba abaabajja baabannyaabwe? Lwa nsonga nti bazadde beekubira nnyo sayidi mu buto. Minzaani yaabwe yeekubira nnyo sayidi mu biseera eby'obuto. Ono bamubuuza oba enva zinaamumala ne bw'aba akyayina ne bamwongeza. Gwe ne bw'osaba nti maama enva zimpeddeko tebakwongeza, kisiga obukyayi. Nze okundeko okukola emirimu gy'awaka ng'akalogoyi gwe ne bakuleka ogenda ozannyi, kisiga obukyayi. Nze okunsibira mu nnyumba lwaliyo ebikujjuko ku Pasika ng'eyo ne mugenda n'ennyammwe mugende muzannye, kisiga obukyayi. Era tosuubira nti ebintu ebyo bikomaawo nti oba empalana ekoma ku maama eyalemesezza ono gw'atazaala, wabula empalana egendera ddala ku baana. Nkiddamu, empalana eyo ey'okujoonyesebwa mu buto nga mmwe babakkiriza okukola bye mwagala, baba bye mwagala, nga nze n'ekiwuzi bagaana okukimpa ku ggomesi ya maama bantungiremu akasaati, naye nga mmwe babagulira mpya mu katale, obukyayi obwo tebugenda kukoma ku muka kitange yekka, wabula n'endaaye yonna, kubanga njagamba najoonyesebwanga lwandaaye. Njagamba najoonyesebwanga lwandaaye. Mukama ne bwanterereza obulamu bano abaali ababiyita mu buto ne bwe babonaabona mba saagala kutunulayo. Dr. Kizza Besigye Museveni ayagala kutulwanyisa. Emabegako wagezaako ttambula ne bakulemesa. Lwe bannemesezza ottambula nga ne police clearance nginoonyezza ku headquarters gwe bakuwadde, wadde nga tewasituse kugendayo. Era gwe okyakuŋŋaanya abantu weetala yonna gye weetaze, poliisi n'ekuwa buwi bukuumi. Wabula nze ne bansibira ku ssezzibwa nti togenda kukkiriza kugendayo. Dr. Kizza Besigye, kalowoozeemu. Olaba bino ebintu we byatuuka, you either with us or with them. Ekibinja ky'abanyigirizibwa kiri eki? Nga bwe twalina ekibinja ky'abanyigirizibwa ku mulembe gwo nga kiri eki? You either with us or with them. Tewali ayina kubeerawo wakati. Nkiddamu, either oyina kubeera ng'owagira Museveni oba ng'owagira enkyukakyuka ne liida waayo. You either with us, you either with them. Dr. Kizza Besigye, abantu bagenda kukubuuza mu kaseera nga kano gw'ogwawa. Ye nga tetuwulira ddoboozi lyo ku Kyagulanyi okwetaaya oba Kyagulanyi okumulemesa okwetaaya, nga tetuwulirawo ddoboozi lyo. Kale twaligumye nti tewatwegattako mu kutalaaga, naye ate at least ne tuwulira ku ddoboozi lyo nga tulemesebwa okutalaaga. Oba mu kaseera kano naawe oyagala kweddiza bwakatikkiro bwa kkomera dokita wange omulungi. Oba mu kaseera kano naawe kennyini ng'omuntu oyagala kukomawo. Okukomawo si kyekikulu. Okulwanira obwakatikkiro mu kkomera si kyekikulu, wabula ekikulu tutolose tutya okuva mu busibe ne mu buwambe bwe tuteereddwamu. Sivodde, sikkakkanyiza, sizalaye ne Dr. Kizza Besigye ku ssaawa eno Museveni azannya ppeesa lye lye bayita divide and rule. Museveni ali mu kuzannya ppeesa lye sadida lye bayita divide and rule. Dr. Kizza Besigye
togwa mu katego ak'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Otherwise bannayuganda ogenda kuwoba province ebyayogerwanga nti beebamu. Oba ntegerekese bulungi dokita. Ogenda kuwoba province nti beebamu. Essaawa waliwo ekiseera we kituuka nga mukyala muto, nga mukyala mukulu alina kunogera mukyala muto ddagala azaale singa ye omwana aba yamubula dda mu maka. Ng'omukisa ogusigaddewo okufuna omusika w'omu nnyumba gwa mukyala mukulu kunoonyeza bbaawe mukyala muto amuleete mu maka ate nga y'alina okumulabirya kubanga ye obudde obuzaala bwamuggwako dda. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mr. Kawempe ki ekiriwo bannange? By the way, munsonyiweko, Honorable Sseggirinya Muhammad yabadde ateesezza oba ng'alina ekiteeso birthday ye ey'omulundi guno okugijaguza okunaabeera okukulu ennyo oba okusinga okuba okukulu, kwe kumuyambako okumukolerayo kacalita, okumuddizaayo ku baana be yayambangako mu bisale ku ssomero. Kati wendabye ate wano Mr. Kawempe n'enkijjukira nabadde neerabidde kibagamba kajja kibeegambire Mr. Kawempe beerako. Mr. Kawempe ye muyambi wa Sseggirinya oba ye yali PA owa Honorable Muhammad Sseggirinya. So agenda bibannyonnyolera ku lwa mukama we. Nze siri mwogezi wa Sseggirinya. Mr. Kawempe ojja kujja weeteeketeeke ojja obannyonnyole. So Dr. Kizza Besigye si mu bubi, size kukakkanya, size kuzalawa, ako kabadde akasonga kange mu bukkakkamu obungi ennyo nti omusajja ali mu kutulwanaganya, omusajja ali mu twawulayawulamu, omusajja ali mu tutemaatemamu. Weebuuse mu kaseera nga waliwo sayidi enyigirizibwa, mu kaseera nga waliwo sayidi ejeera ng'ekulaba gwe tonyigirizibwa, ekulaba gwe tojeera okyeyongera okugenda mu maaso n'ebibyo, ng'era tovumirira kuginyigiriza. Munnange eyinza okuleka okunyiigira bali kubanga bo bali twabataninga ddanga ababi. Ensi yonna ekimanyi tebatwagaliza kalungi, naye ate n'enyiigira ggwe. Dr. Kizza Besigye weegendereze ekintu kye bayita divide and rule. Bw'oba bulijjo tomanyi divide and rule ng'oyogerako kyogere kyekino Museveni kyali mu kukola emabegako nga tewatambulanga. Tufaanaganya obwongo lwe tutambula lw'otambula. Era bwe wagezaako ttambula emabegako ku bibbeeyi y'amafuta 222 watuukawa tebakwata ne bakuzza ewaka. Lwaki mu kaseera nga nze baŋŋaanye okutambula gw'okkirizibwa okutambula kibeeranga nti gw'okolaganye nabo nze banzibikire mwe mukomewo muzannye politics wammwe wa gavumenti ne opposition atalina lugendo. Si bwe ŋŋambye nti bwe kiri naye bwe kigenda okufaanananga, kubanga tekigenda kuvaawo nti Dr. Kizza Besigye wali okozeeko ne Museveni mu biseera by'ensiko ne mu biseera bya gavumenti nga minisita w'ensonga z'omunda. Kakati essaawa eno nze nnyigirizibwa oba abantu balaba nti waliwo oludda olunyigirizibwa olwabwe, gwe weetaaya gw'otambula bajja kugamba nti abaagalana tebatera kwawukana bonna era batuuka ekiseera ne wabaawo ekibagatta. Nze omukazi bwe mba nakuzaalamu omwana nkuteegera ku lumbe lwaffe, bw'ojja ku lumbe ewaffe eyo gy'olina okuŋŋumiza in case waliwo eyafudde n'oga taata w'omwana wange kamubukole bwenti ne bwenti. Kitegeeza nti abantu abalina akakwate enkolagana eri stanch kizibu nnyo okwawukana ebitundu 10 ku buli 10. Kakati naffe tugamba oba be basisinkana eyo engeri gye beezaalamuko ku baana baddamu ne babikola, baddamu ne batuula ku mmeeza emu, baddamu ne bakkaanya kubanga balina ebibagatta bingi. Ensiko, olulimi lw'emmundu n'olulimi olweka tebabanga baatulyamu dda.
Tabanga Dr. Kiza Besigye yatuyitamu akanana kubanga mu kiseera mwe tunyigirizibwa ate ye ali mu kweyagala atitakaweweevu bamusuuliddewo n'amenvu n'akadomola kwa butta ayiringita buyiringisa aseererako buseerezi ngenda Masaka n'agenda ngenda Busiya n'agenda ngenda Ggulu n'agenda ngenda wano n'agenda ngenda wali n'agenda Dr. Besigye abantu kiyinza obbawo endowooza enkyamu nkiddamu dokitaali abantu kiyinza okubaleetera endowooza enkyamu kirowoozeeko waliwo ekiseera we kituuka nga bwe nkugambye nga mukyala mukulu olina kwegatta na mukyala muto okufunira baze wammwe omusika w'omu nnyumba essaawa eno Dr. Kiza Besigye nga gwe kaddulubaale w'opposition noono muganzi wazza Bobi Wine essaawa eno bannayuganda tubatunuuliramu kimu either mubeere omuntu ogu kubanga bwe mwetemaatemamu tuyinza obutatuuka gye tugenda tulina kuba muntu omu so si buli omu kubeera gy'ali mu kaseera nga kano yenze yeekola yayitonga Mr. Kawempe Sindi Kagundiyo oba ennyonnyolere nze ŋŋende ewaffe Honorable Muhammad Segirinya mwebale bannange kusabira Segirinya by the way mwebale kusabira Seggi era bannakawempe tubategeeza nti essaawa yonna omubaka wammwe akomawo Mr. Kawempe ngezaako kugattako nze ŋŋende mpeereze ku programu endala ku the flashlight tokwata Mr. Kawempe nga tokwata nina eddakiika 5 Mr. Kawempe nga tokwata ate gundi ogiganye invitation nze agenda okukola emirimu gy'eggwanga olibwa sindika request endala muganda wange ngenda kuvaako Mr. Kawempe sindika request endala ngenda kuvaako ssebo so gwalina osaba gwalina okusaba Mr. Kawempe gwalina okusaba sooka oveeko kola bwoti Mr. Kawempe sooka oveeko ku live eno nyiga akapeesa ka back obenga avuddeko ku page omala okomewo ng'ali fresh mu kaseera mpawe kaaga kennyini ako gwe nyiga oveeko omala oddeko then akapeesa ka request kagenda kukomawo osindike Mr. Kawempe kikoleko nze neeryewo ngende ku the flashlight channel UG yoba Kiria accept yes ogirabye ssebo wano bandaga adding netogattako
Muganda wange nga togattako era neyeeyiseeko nga togasseeko. Neyeeyiseeko nga togasseeko. Nga bw'ojja Richard Sserumaga. Richard Sserumaga nkuwadde request nga Mr. Kawempe bwe yeetereza. Hello. Sebo. 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 Sebo nsanyusa okukuwuliza. Nsize mwana yekolera ogamba Uganda wange. Kusiima Sebo. Endi Muganda wange omulamu obadde oyagala kukuteesaako taata. Okyogerako ki? Wangi? Abasajja bali mu ab'ebitiibwa nsanyusa okubawulizaako se. Network naye kasita mbalabyeko. mugamba mukyayekolera. Wangi se bannaye kanzizeeko Mr. Kawempe atuuse baganda bakasita mbalabyeko. Ndi musanyufu nnyo. Kale Mr. Kawempe ngenda kuvaako mu dakika 3 taata. 3. Simanya bwe tunaakikola kuba ngenda ku the flashlight Sebo. Sebo ngenda ku the flashlight channel yiji. Hello. Mr. Kawempe. Naakomawo. Luyambanyi. Mr. Kawempe Sebo. Jidem Peter Mulindwa. Nera Peter Mulindwa ndiwo. Njikutte mojo inize. My brother. Nsanyusa okukulaaseo. Kalo no Mr. Kawempe. Akola ngani? Omuyambi omubaka Muhammad Segirinya agamba atya generali. Jendi taata. Webale kuweereza byonna. Bannaye webale birthday gift bannaye. Njalo kwebaza mubaka Francis Zaake. Yes sir. Nawe yakoze omulimu ogwo gw'okutuusa obubaka obwo bannaye yeekolera. Obubaka neetisebwa SG. Obubaka bwa Secretary General bannaye webale nnyo webalire ddala. Amiina Sebo. Era Katonda akuddizeewo museera. Bannayuganda bangi nnyo basiima yeekolera emirimu gy'otuusaako engalo kubanga weepiriza bingi n'ojja osomesa eggwanga. Amiina. Webale byonna muganda wange. Weewaawo taata.
embeera ya Mr. Update wamusanze otya kuba kati nalabye azzaamuko kamwenyu manyi mbadde mbaze ebbanga lya wiiki nga bbiri. Okuva lwe wavaayo yeeyongera kuba bulungi teyeeyongera kukaseba. Amazaalibwa ge twagakuzizza twamwagaliza amazaalibwa njala okubebaza bonna naye kati nga bwe mumanyi Mr. Update waffe amazaalibwa asinga kumanya kuyamba bannaku yeekolera. Asinga kumanya kuyamba bantu baffe bano abanyigirizibwa wansi era abamusanyufu nnyo nga tulina gwe tuwadde oba tulina gwe tuwadde ebitabadda ku ssomero, tulina omukadde gwe tuwadde omuggo, tulina omukadde gwe tukutteko. So embeera bwetyo Jeno. Era njala okukwasa omulango ogwo Jeno, kimanyi nti olina following nnene nnyo, abantu bakwenyumirizaamu Jeno. At least Mr. Update tubeeko mu ngeri y'omu eb'engalala gye tuyinza ojjaguza amazaalibwa ge tubeeko ekyenjawulo kye tukola. Kuba yali alese omukululo nga tannabeera wiiki. Mubadde mulina nteekateeka ki? Abantu wansi eno. Mubadde mulina nteekateeka ki? Enteekateeka eriwo yakulaba nga tudduukirira abaana baffe kuba kati tuli mu wiiki edda ku masomero. Abaana baffe abateesobola okulaba nti tubafunirayo scholastic materials omuli ebitabo, omuli penso, omuli penzi. Ne bwe tufunirayo abaana 50, Mr. Update ne tumulaga ekifaananyi ekyo nsuubira nti atajja kubeera nti awonera ddala bulungi kubanga ate ye ayagala okulaba nti akwata ku muntu wa wansi ono. Mu mbeera eno muganda wange amanyi omuganda agamba omumpi wakoma wakwata nti abaana 50 babeera bangi kuba ate olwedde waliwo abantu baffe abalina nabo obuvunaanyizibwa n'abaana eyo mu kaseera nga kano. Kaakati tujja kufuna ebitabo by'abaana 10. Tweyanziza requirements z'abaana 10. Era gwe z'olina okugamba abantu ebitabo 50 ebitabo oba requirements z'abaana 50 babeera bangi mu mbeera eno. Kati kitegeeza tukole baana 10. Olaba abaana 10 ku lwa Sseggirinya, abawagira Sseggirinya, abaagala Sseggirinya bakitwale nti bakikoledde Sseggirinya nga Sseggirinya bwe yali ng'akyaliwo ng'asobola okutwala abaana 50 b'okubazza ku ssomero ng'era abeekawempe bamwenyumirizaamu nnyo. Kakati ebintu tebirina ate kusigala kye kimu nga bwe yaliwo ezivaamu omukulu zangaala ate olusala ebyayi ku nkolo lulekera munyeera kukola ki? Wandaala. So eziringa ate ffe abaliwo. Tekisobola kuba nga Sseggirinya bwe yakola ki? Bwe yaliwo. Kakati munnange olw'ensonga eyo nze siri Kampala ate siri muyambi wa Honorable Sseggirinya era nze Muzaffaru temunteeka mu bintu byammwe. Sijja kusobola kukola mulimu ogwo. Kati gwe wennyini soma ennamba yo ku lwa Sseggirinya naye nze anti nnina enkola yange wano. Bwe wabaawo ekiise wano kirina okudda nga kimaze okukolebwa muganda wange nze siswala. Accountability eyo nsonga nkulu nnyo. Kale muganda wange soma ennamba yo. Bannange yenna ayagala Sseggirinya yali akkiririza mu Sseggirinya bambi mbadde nkusaba Sseggirinya ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno yabadde ayagala projekiti ye ey'okuyamba ku bawejjere nganze esigale ng'egenda mu maaso kubanga yasomesanga abantu yajjanjabanga abantu naye okuva lwe yavaawo eddwaliro mwaliraba ebyalituukako abaana abayambibwa. Essaawa eno osanga n'omuntu akutusa okugulu nga tewali empya asobola vuga agendeyo nga Sseggirinya bwe yakikolanga nti yavanga ne mu constituency nti obuweereza bwe bwali bwa ggwanga lyonna n'agenda ne mu constituency endala kubanga Sseggirinya ebintu bye yakolanga teyabikolanga lwa kalulu kubanga essaawa eno n'embeera gy'ali mukyalowoozaako si ke kalulu wabula omwoyo gwe kubanga naye yakulira mu nnaku ng'abantu abo buli lw'abalengera yennyamira buli lw'abalaba yesisiwala. Ne mbasaba baganda bange mukwatireko ku mazaalibwa g'omulundi guno Honorable Muhammad Sseggirinya osoga nti nguze seeti bweti nguzeeyo seeti emu nguzeeyo ebitabo 2 oba nguzeeyo kino bwe kiti ne bwe kiti. So mu mbeera eyo waliwo abaana abasomera mu masomero ga gavumenti weewaawo tewakyali masomero ga gavumenti nago gabeera ga kusasulira. Kati ng'abaana baffe ab'obuwala wallahi nga tayinaamu
yadde ezeesabika lindawo kano nkayiseewo mukyala Museveni gye buvuddeko yagamba nti agenda kuwa abaana amata ku ssomero naye nga teweerabira nti amata buli omu aba alina okuganya omulenzi n'omuki n'omuwala naye abaana bano abasuumuseemu mu ssomero abazzizza omukono emabega oba abatuuse okwekoona akagere yali abasuubizaako pads oba ebyokukozesa byabwe nga bali mu nnaku zaabwe ng'abawala naye essomero libaamu abaana abavubuse si be bangi nnyo kubanga bonna ababaamu kaŋŋambe erya primary baba tebannavubuka oŋŋamba otya nti walemwa okukolera paati emu y'abawala bokka ate abavubuseemu okuba bapadize wabasuubiza essaawa eno ng'onnimba mata ga mulenzi na muwala okuva ku muto paka waggulu kisoboka so embeera baganda bange otherwise basomera ennamba y'abantu tuve wano ŋŋende mpeererezeeko ewalala bannange mpiseeyo buyisi katono kugamba Dr. Kizza Besigye bakawange naweereza walala Jeno badde nsaba abubaka bateeke ku gundiyo bateeke ku ssimu yo for accountability purpose. Some eyiyo ensome yange some eyiyo nga gwe omuyambi wa Sseggirinya eya MTN eri 07661 24 mukaaga musa eri 07661 bannange abawagizi ba Sseggirinya eri 07661 24 mukaaga musatu 85 ayireta mannya ki leeta mannya ga Alex Luwemba nzijukizza Sheikh Kasimu Luwemba aya bas kale muganda wange enamba eri 07661 24 83 namba eri 07661 24 83 leeta amannya nti Alex Luwemba yenna asobodde oba kitabo oba peero oyinza n'okugamba oyinayo engoye z'otakyakozesa eyo ewakaawo tujja kusindikayo abantu bazinone kubanga olwo olugoye lw'oyagala okusuula mu kasasiro oba lw'oterese mu kibokisi nti abaana bo terukyabatuuka oba lwakaddiwa oba lwakunjubuka waliwo agenda oddulaba ng'olugoye olugoye ensonga lwaki mu Uganda baleeta emmotoka ya 1997 noga gundi angulidde emmotoka empya naye nga ya 97 n'eri baakasuse ki kasuse so kitegeeza ekyo kyokasuka waliwo akyetaaga nga ye kisobola okumubikka obwerere bwe oba kisobola okumuyamba ku mpewo ate n'alaba ng'ekipya n'olwekyo baganda bange alina ekitabo alina penyu alina gemu prostate alina bikyalina engoye z'atakyakozesa mukikole ku lwa Sseggirinya ennamba eri 07661 24 63 85 ereeta amannya di Alex Luwemba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntemi.
The elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'alabise olunaku olwaleero. Twongera mbajjukiza n'obategeeza